ya kitaffe ali mu ggulu gye babayigiriza. Ale mugambe kitaffe ali mu ggulu, erinnya litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje. Obwakabaka bujje nga bujja wa? Bujja mu buluwa. Byoyagala bikolebwe mu nsi eyani eyasuuna. Ndowooza mulaba bannaye embeera bwe yali. So kabaka Mwanga ekyo ne kimunyiiza, n'agamba abalenzi bano balabika baagala kufuuka bayeekera, era mu mbeera eyo bakwatibwa, n'ebirala tunaayongera okubimanya. Bategeeza bannaye Yesu alokola era awonya kiwedde, tebeetagako kirala. Tebaalina nnyo liizo nga yaba mulembe guno bwe tugirina. Omuntu omugamba okulokola nange asooka oleke nina okusooka okubyetegereza ebintu ebyo. Kubanga bw'ogamba okulokoka, kakati balokoka batya? Kakati bwendokoka nfuniramu wa? Kakati ye bwendokoka kiki ekibaawo? Ye kakati omanyi nti eddiini gy'endimu yali ya jjajja wa jjajja wa jjajja nga azaala jjajjange. Twegamba abantu bateekawo obuntuntu bungi nnyo, naye bali babakwasa kimu kyokka ne bagamba ekyo kiwedde. Mukama yeebazibwe. Obukristaayo buno nga bwe nabagambye si eddiini yali esoose. Twasooka na kulaba Busiraamu kyonna kyogedde. Mukama yeebazibwe. Naye abantu baabwagala obukristaayo kubanga baali balina ebigambo bingi bye babayigiriza. Bayigirizibwa ebintu bingi, era nga bwe nabagambye nti Ssekabaka Muteesa yawandiika ebbaluwa okuyita eddiini ejjewa, nga awandiikira abaseemwesi okuyita ne mu Nnabakyala wa Bungereza eyamutukako nga 15 Novemba 1875 nga mwetaana awo. Naye n'okumutukako tebyali byangu, gwe baagikwasa yafiira mu kkubo ng'agenda. Naye mu mulambo gye baagisanga ng'alina gy'agikwese. N'agamba aleka badde alina bakagamutwala. Entambula y'omulembe ogwo teyali nga yakaakati. Kyova wano mu lunaku lumu 2 oba oli Bungereza eri ng'okiwaayo emyezi nga 2 ku 3 osobola okutuuka gy'ogenda. So obukristaayo bwayongera okusimba amakanda. Obukristaayo bwasimba amakanda bannaaye, bassebo ne bannyabo. Abantu ne bongera okwettanira okuwulira enjiri. Abantu baali balina ennyonta y'okuwulira enjiri. Abantu baayaayanira okumanya Katonda. Abantu baayaayanira okutegeera kiki ekikulu ekiri mu Mukama. Era bwe batyo ne bakkiriza, ne bawaayo obulamu bwabwe, ne balokoka. Katonda yeebazibwe. Teeka okukusoomooza. Era abaleeta enjiri eyo, naye tunuulira abajulizi bano ne mbalireetinga ne mbakwanaganya n'abatume abasooka okubeera abayigirizwa. Then oluvannyuma ne bafuuka abatume. Nali mbikwanaganya nga ndaba nabo obuzibu bali bwe baayitamu, nabano bwe baayitamu olw'okusobola okutuusa enjiri ku buli muntu. Abasajja abazungu abeewaayo, abasajja nga Bishop Hannington, nja kumwogerako naye si wala. Abasajja nga Bishop Hannington ab'amalirya ne beewaayo. Musajja watu n'atambula n'ava gye yava ng'ajja kusisinkana kabaka wa Buganda. Abamanyi history bagamba nti Bishop Hannington oyo ekizibu kye yalina kyali kimu. Omulyango gwe yayitamu gwali muzibu nnyo, gwali mulyango gw'emmanju. Kabaka baali bamugamba nti omulabe we agenda kuyita mulyango gw'emmanju. Kati agenda okulya nti waliwo omuzungu ajja. N'agamba oyo mulabe yennyini gwe bandagulako. Kuba kabaka baali bamulagula. Kabaka Mwanga baali bamugamba omulabe we agenda kuyita mulyango gw'emmanju. Kati wetunulira engeri olubiri gye lwazimbibwamu, kati sayidi eno eya east yeringa eri emmanju w'olubiri.
lwa kabaka Mwanga. Kale nno ekyo kyamuleetera okutya era kyekyaviirako kyekimu ku byaviirako Bishop Anne Gitonyi oyo okuttibwa. Era bwe tuba tubala abajulizi naye abamu bamubala bagamba kale baali 45 naye n'ono naye alinga naye yali mujulizi kubanga yattibwa naye mu kiwendo ekyo kyennyini. Mukama yeebazibwe. Ngenda bitabulatabula tekufaayo. Ekimu ku byaleetera Kabaka Muteesa ono okufuna obuzibu n'obukristaayo byali biwerako. Naye kambaweeyo nga 2-3. Kisooka obukristaayo bwamugaana okubeera n'abakazi abangi. Kyona nakyo kyali kizibu. Kabaka omulamba omugambe nti alina kubeera na mukazi oyo. Ng'abakazi bonna mu Buganda twagambye babeera bakazi be, bakyala be. Kabaka ono oba Ssekabaka ono yalina abakyala 85 nga ku bo kwaliko abasebe 1,000 ate n'abeera n'abazaala 1,000. Abakyala bano bamuzaalira abaana 907. Bw'oba oyagala okumanya Isoloolo ojja kuntuukirira nja kuwa ebitabo kubanga mbirina kati ebyo n'ebirala. Era Kabaka Muteesa ono n'abaganda ejja kubawayo nga 3. Ekyo kyali kimu ku byo. Kati bamugamba nti Kabaka kyolina okukola olina okuleka abakazi abalala bonna osigaze omukazi atya omukazi omu yekka. Ekyokubiri kwali kumugaana kumubatiza. Abaminsani bagamba Kabaka tetugenda kukubatiza okuleka nga osoose okwemenya abakazi bali bonna. Ate ekyo Kabaka wabanga alina kyasiimye n'okimugaana nakyo olaba nga tekiba kyangu. Kabaka yalemerako n'agamba nze sisobola kugoba bakazi bange bonna. Era n'abagamba nti nze sijja kukuusakuusa. Bono ojja kubategeeza nti mbalese ate nga sibalese nga nkyagenda nabo mu maaso. Waliwo ekitundu kye tuva okusoma yakanagadde nnyo ebigambo ebyo kyabadde mu Bebulaniya essuula eno ey'e12. Nsomeyo ku nnyiriri wano ntonotono okuva ku lunyiri olusooka. Bebulaniya 12 bikula nange. Abebulaniya 12 okuva ku lunyiri olusooka y'ebbaluwa gye twasomye njagala kwebaza mbuulizi eyagitusomedde. Bayibuli egamba abuza bigere erinnya ne litandikira ekifo ekyo ne bakituuma ani? Nga kituuma Namugongo. Naye ng'okusooka baali bayitayo Nakiyanja. Ekyaleetera erinnya lyo okukyuka baali bajulizi. Babatwala ne babatuusa Namugongo. Babatuusaayo era baasigala bakyababonyaabonya okulabika nga babajjamu ekyo kye baali bamaze okukkiriza. Tulidde nga muyimba wano ku musajja ono Mukajanga. Mukajanga yali musajja mu Luzungu bamuyita chief executioner. Ye yali Mukajanga ddala. Yali musajja yeddira Mamba. Naye ekikolwa kye tetukisiiga Bamamba bonna bannaye. Omutandika okutunula b'Emmamba ne bagamba Bamukajanga bano bannaye. Yali musajja nga yeddira ki? Yali yeddira Mamba. Naye mwogedde ku mwana oyo gwe yali azaala. Ekyamazima omwana oyo si yali amuzaala, yali mwana wa mwannyina. Omwana oyo bamuyitanga Mbaaga Tuzimbe. Mbaaga Tuzimbe, mugwe muyita Mpaga Tuzimbe.
yali ayita mukajanga kojja era nga ddala mwana wa mwanyi kitaawe n'ennyaabwe nga be bamu. Mukajanga tukulaba n'omulenzi otoganeerana abaana namwe mukola ebitaliyo kakati naakutta ntya ng'ate oli mwana wa mwanyi nazola oli mwana wange ddala. Musajja watu nagezagezaako awo okulaba engeri gy'ayinza okutaasaamu omwana wa mwannyina. Newankubadde mukajanga ono yali wa Bazungu naye waliwo naye ekyamukwatangako ne kimusukkirirako. Era omwana yalemerako n'agamba ojja by'ogamba byonna mbiwulidde naye sisobola kanoonye engeri endala ennyangu, kanoonye ekibonerezo ekisaamusaamu. Haleluya. Kankunoonyeze ekibonerezo ekiki ekisaamusaamu kubanga ate oli mwana wa mwannyinaze. Era ekibonerezo kyeyafuna yawe ekisaamusaamu kwali kusooka mutemako mutwe n'oluvannyuma amusuule ku muliro nga tayagala mwana ono ayite mu bulumi bwa muliro. Akambe ekyo ndowooza kiba kalekaleko ekyo ekyo kiba kaleka okusooka okuggyako omutwe ne gugwa wali then ne tukusiba bulungi nga bikiwuduwudu obeera kalekale. Kubanga abasajja bano abajulizi bano bwe baali babatta nga bwe mumanyi abaali bagenzeeko ennamugongo babasiba mu muli oba zebayita enkabazi kati ne babateeka ku kitindiro bamukumwana mutera okukalirira enkoko. Kakati nno ne bakumayo omuliro wansi naye nga omuliro ogwo bayagala gubatte mpolampola baleme kukutuka lukugamba tebayagala guli bugubugu oli omungi enyuka babawanikamuko gamba omuliro guno gubalye mpolampola bawulire obulumi. Osanga bayinza okubaako kyebakyusa naye twebaza Katonda nti abaana abo baali bamalire. Era oluyimba lwe tuyimbye lwe baali bayimba nti bulijjo tutendereza ekibuga kyaffe ekyakubibwa mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Abalenzi bano nga batuusiddwa ku ttambiro nga bwe mbagambye baayokebwa naye babakolako ebikolwa eby'obukambwe bingi kuba bamalawo ndowooza wiiki ng'emu nga babayisa mu kiseera ekyo bennyini be beetyamira enku zaabwe, bennyini be beekumira omuliro. Kati mu kutta mbaaga tuzinde waliwo kano akalenzi akato kakizito. Kakizito kano mukajanga nako bwe yakatunuulira n'akasaasira mukajanga ono yalinamu ku kisa ndowooza yalinamu ku kisa naga kati kano akalenzi kano nga kaana kato nnyo n'akagamba g'ogira otuula awo sijasooka kukutta naye sooka otuula awo omale okulaba ebigenda mu maaso. Ne katunula ne kalaba bwe babookya ne kalaba bwe bakola batya ne kalaba bwe batemako emikono buli kimu ne kakiraba bulungi. Oluvannyuma n'akagamba kati osalawo obisigalamu obivaamu koko mbisigalamu ate nnyo n'okusinga bwe nabadde. Akalenzi ako nako olwono ne balyoka bakatta. Amba mukajanga yali musajja wa kusaala. Mukama yeebazibwa abooluganda bino byonna tubireeta oba byonna tubyogera tusobole okutegeera obukristaayo oba okukkiriza kwaffe n'omuwendo gwe kwalina nga kujja. Abamu tusaagiramu bisaagire, abamu tweyagalamu beyagala. Waliwo ekyawandiikibwa kiwali tonnaba nakuwakana twakisomyeko tutandaba wano bankirina wano mangu fe tukyali mu muzannyo tonnaba kubaako kyewawakanyeko n'okutuuka wadde okuleeta ku ntuyo z'omusaayi. Kyabadde Matayo 10 olunyiri teyalituuseeko mu njiri. Matayo 10 Abaebbulaaniya lwakunaoke anti bali ebiwunya okutuusa ku musaabi nga mulwana
Nsinde awaka alo nga n'abamwaniriza tebaliiwo. Kabaka n'agamba yi n'abanyaniza banjozayoza mu lulambula luno olubadde oluzibu bwe lutyo tewali angenda empulire bye basoma. Bakagenda okutuuka evuvumya terigwa ku Mwenyango, eddubu n'emulumba ko Kabaka nange